Nyabitya byebyo byennyini. Ate nno wasuze otya? Twasuze bwe tutyo nga Papa Francis yafudde. Bitalo nnyo bitalo ddala. Batulagiye okuva eggulu twali tubinyonnyola bulungi nnyo ku myaka 88 ye Papa ayasoose okuva mu Southern America oba Latin America. Kale nno byebyo munnange naafa nga tagenzeeko nawaabwe Argentina okuva lyafuuka Papa. Naye ndowooza ebyo tujja binyonnyola. By the way, wagenda kubeerawo ekitabo wano Condolence Book Vision Group in Australia bw'obanga osobodde ng'olina ky'omanyi ku Papa oba oli wa ddiini ki oba ki bwe yajja wano kikyojjukira waliwo n'omukulu ayalina omwana Papa yali yagenda Namugongo bwe yajja wano 2015 Papa Francis ekireka awo yali alina omwana we Papa n'amuyita n'amukwatako omwana n'amuwa omukisa omwana oyo alabika kati ndowooza kuba giyise emyaka 9 2015 giweze 10 gibulako katono okubeera 10 omwaka guno kuba yajja Novemba kiba kitegeeza omwana oba yalina emyaka 2 kati wa 12 muntu mukulu. Muzadde oyo yalireese omwana naye n'atunyumiza ku experience n'omwana wano ku Vision Group ne tubateeka ku mpewo bw'oba okkiriza biba bwe bityo katugende mu byaffe. Tutandikidde wa leero? Kinsa annyonnyodde ekyaliwo. Ensonga eyali eresa abasirikale ku stage naye nga tetunamutuukako wabaddewo ebivu bya Easter Monday. Tutandikire ku kiriwa? Twanditandikidde Kavumba kuba ye yasinze okukwata ennyo. Wabaddeyo ki? Lutalo yadde yategese. Olutalo? Wamma nalabye Mukaya Michael yeetaleeyo nga yeetaleeyo ndudde okugenda e Kavumba. Sente yayodde empitirivu nnyo. Ani? Bombi. Lutalo? Naye okusingira ddala Lutalo. Naye okusingira ddala Lutalo. Kyakansooke kati munoonyeeko alete ekimu eky'ekkumi. Totawaana. Ate ono ani ewekiri? Kenzo. Bambi. Ekirivu nga kikula mangu. Anti kati aliko alabirira. Tumanyi tuba ofuna alabirira ebintu bikyukamu. Obadde otya? Annange. Ate bano abalinga bamataali. Bantu be baddansa. Abajja atya. Kale. Eno banaye okufumbirwa omuntu akola ekiro oba okuwasa akola ekiro. Nze omu ku bo naye si byangu. Ati akuleka mbuli n'agenda ate akole. Wosanga ate omulimba obulungi amala n'okunyuka nagamba tukyakola ng'alina gye yagenze. Kati obadde oyagala akola atya? Era olina kuguma era aba agenze kukola ssente. Obadde oyagala akola atya? Ate oba onaakola ki? Kuba sabula munnaye. Leka nze omukuba.
manyira ddala kyekiriwo nga kyekyo toyinza gira bugizi wawaanoga nti kikyo ng'emivuyo egyabadde eri ku kyapa okitegedde bona y'omu ku basajja ba journalist nga bato nga bazze n'amaanyi nampi John Lydia abo basajja bajja mpolampola nolanga baamanyi kati nga Farouk Sarkozy yali w'amaanyi ono mpolampola naye ng'omulaba kati Sarkozy mutegeera buli lwokola amawulire nze mbabuulira mazemu emyaka 25 oba ojja kufuuka w'amaanyi kasita ogalemerako ate nga toyisa bubi bantu n'okwagala opinioni zo gundi yafa gundi yaggwamu bw'aba yaggwamu omuteekerewo ekituufu nti olaba walina kino tezikyanyuma naye ezidda zanyuma kati omulabi yaagaye nti naye wamma mutuufu naye kati gwe kootandika biri saha akoze eki saha tubadde twogera ku nsonga zeyannyonnyoddeko lwaki abasirikale baadde bajja ku stage awo wennyini waaba atandikira atunnyonnyole buzibu bwavuddewa tewabadde buzibu tewabadde nnyo buzibu bw'amaanyi kunze kyenadde mmanyi naye ndowooza bo nga bo babadde n'obuzibu era afande yani oyo wekati oyo
sirina buzibu naye afande wekatwe sirina buzibu naawe simanyi lwaki mba ngenda okuyimba ku stage kati nawe n'olinya stage wakyuzinga mulimu gwa bwafande nze nenkyuzinga ogw'okuyimba siri mulabewo nyinza okuba siri mukwano gwo nate siri ki siri mulabewo so afande wakoze ekintu ekitajja with time tugendagendako mu mbuga kubanga kisusse ate ojja kwekanga ng'era obikoze ku lulwo era ng'osaavinze ku lulwo kubanga lwaki oleeta effujjo ku show y'abantu nga basasudde ssente oyagala kozinga keyososo omuzikiza oyo afande yanyiziza nnyo oyo wekatu oyo yabadde awa nsonga ki because omuntu obaako n'ensonga lwaki oba oligamba nsanyumiza naye ng'eginadde sigenze kunyumya naye wali mu kavuuvu nga gwawulidde bagamba naganye yadde omuwa attention manyi abasajja baagala nnyo gwe omuwa attention naganye namugera kimuba ku stage nkole oba njagala mbeera nakawuka osobola okujja nakawuka ne enforcement yo nokola effujjo lyo lyokola ki lyoyagala nze afande tonkolako ffujjo kuba kanze bwe muwa oyo gaayi akimanye nti nga wali pulo mulimu gwe nange ndi pulo mulimu gwange ate Allah ku nsi yatuteekako nga yamanyi buli omu abeere professional nnyo okubaawa okitegeera kyeggamba nyinza okuba nga gwe oli afande naye nga nze nkusinga obuvunaanyizibwa mu ggwanga wano n'amalala mangi nnyo nnyo simanyi lwaki naye simanyi oba yagala tutuuzemu security meeting ntegeere security njagazaaki okitegeera abamu badde bagamba buno byavudde kayimba kakamwanyi nga tebaagala mba okayimbi bawulidde ekidongo ne badduka emisinde bakugyeyo mangu ate yasasudde batambulira bwereere bwe yasasudde bayingirira bwereere bafande talina yadde okwogera ku mmenu y'ennyimba z'ennyimba bambala yunifoomu ne bajja ate ne basasulwa nga tukola takkirizibwa yadde okwogera ku mmenu ya music wange awazze kukola bali abamusasudde okujjawo okukola security banyumirwa bino tankolako ffujjo ajja kunjogeza ebintu bampita ntunuulira netegereza naye togula byonna byange nange nina kyedde wasebo mpita bali ondabye eno bagiyita king's design kubanga jjukira n'abinkolera musasula n'atema singa bagamba nti kankikugabire onnange birala naye gange gye musasula agage n'atema kati bino bya king's design wanajja nampaayo nga tinaye muteekamu eppeesa tuli mu mirimu ndowooza buli omu kati ategedde ebyatuusewo tebyetaaga kuddamu kinga byeyogeredde Irene yabadde mu kusaba St Agnes Sona Ben naye yabadde ku Joggies mu kusaba mu binyanyanya anti ono waabino ono wanva oli wa Kereziya Mukama Katonda wange ekikyamu kiriru badde manyi naye ku Easter yagenze n'asabako anze sigambye nti ki nze ekyo kyeŋŋambye leero teyabadde kunva yabadde mu music muno anti waliwo omuntu kati nnyonnyole ntya bannange tobuzaabuza bintu gambi Irene yabadde mu Kereziya ono naye bwe yavudde mu Kereziya kuba ne mu Katoliki ni naagenda n'akola ensonga ze zino okitegedde Irene y'omu ku bakyala be nakkiriza basobola okumbuulirira nti tuula mu bufumbo n'entuula Santos atajjamu sapule ono Irene mukyala honarewo ono gambye yani Santos ng'afaanana omwami we baluganda afaanana lutaaya yeba Santos biddira kindaba oba olaba amufaananye balutaaya babeddira kimukodde wange no simanyi awo nno munnange wali obuzibu ku bantu abeddira bonna abali wano nampijja balutaaya babeddira n'oyo g'obuza tabimanyi eby'emizigo namuwamwanyiraze namatovu naye bonerera ate boniye Josephine naye Mukama Katonda nga tufa kyokka ate Google terina kitugamba Google tenabiyiga nedda sebo nje ngenda gigezaako kati gosaaga kati mboteekemu ki baba biddira ki mu Luganda Oluganda baluteeka ku gundi Swahili lwe luliyo kyoga temanyi Luganda olimba mu Luganda ngambadde sikagezi mu Luganda ekyenkoze obubi nyenza ogira bwe nti nga data tolina
bali bakutemerera okugamba naye kusonyiye ngeri tubakava mu buddo bwakalema singa osigala bwotyo bannange omuntu nafuna emirembe oba buno omuntu ono kamuleke olwava mu sawumu yatufuukira ekizibu tuvuma buteddeza sijja mwogera kirungi sinze bannange kaakati ati tugende tusooke waayiri tudde eri kyekyo nga ne lutaya tuzudde kyeyeddira ngenda kukubira mwanyinaze yenyidda wano twerumye omutwe tukole wakonge ngonge gugo yekigambi mu luganda owandisa mu luganda ng'obuuza tukole tutya timu yetuwe tusome ekintu ekyo kubanga esimu bagikuwe mpulira jala sifuna simu eyo tusome ekintu ekyo oba kuba ayinza oba atulimbye netuli kati nampijja nagirita nga abigulira ate lwaki nedda lwaki weerenga era omuyambye kubanga bakutuuka wano ataddemu lutaaya clan ng'olaba abadde olimba mbu mu luganda kandabe kiyo mbadde mbuuza oba abuuza mu luganda the lutaya clan is a part of the wider ngonge clan in Buganda. Lutaya along with his brothers Senkungu and Chinkumu Chitumba was the son of Omutaka Muwanga Sebyoto. The Ngonge clan is one of the major clans in Buganda with a history tracing back to the early days of the kingdom. Wangonge. Mukodomi wabadde tumanyi baana bakuwa. Nekati mmanyi. Wabula toyogera bingi nawe badde ate message zino zizze Ngonge. Naye mwe katusooka twebaza abatulaba nga mufaayo. Bebasinga obulungi abo. Ne Google tumwebaza. Sebe Ngonge mweri. Kakati buno omukulu agabe beddira Ngonge nze ensamba era ddala ab'ensamba ffe tubimanyi abengabi ozanya n'okuzanya bebakola ati bebamuwa ati ffe twawanayo namatovu eyalungiwanga siiti kyeka mufumba abengabi kati bebagamba kali kutaana anti gwe mubala omanyanga tuli bakkakkamu naye kakutande okwateko wone kyekyo abengabi babi yeddira ki babi kuba naye afumbye babi beddira babi teyeddira eryo linnya zungu anti mbadde ebuuza itunga laye kati teyeddira so wentungamu naye ate kabaira kyebeddira baba n'ebintu byabwe nawulyako omuntu nga ŋŋamba nti ye yeddira muntu mankyogere ntya yeddira muntu olabeko omuntu nga amabere ge matono anedda ebyo bibanange kati nga byekintu kyeyeddira nkugulya amazima nti balina ebintu ebyo beddira naye ate n'ekirala tulina omukyala gwe tukola naye wano akola mu kantini erimu ne ba Maclean bamuyita Kayedeke kati w'Essoloti Kayedeke yatugamba nti eryo linnya lyewaabwe kitegeeza gold with us naye beddira Ndegeya endegeya ozimanyi kati ate tomanyi buno obunyonyi obuzimba ennyo ebirina ebisu ku kiti ne buddaawo nanga bungi bulegesaawo mpulira kulegesa nga Ndegeya n'olugero gamba nti olegesa nga Ndegeya Alexander Ndegeya naye ate ekyo njogera naye olwobaga nti okumyuka eriiso si buzira omukazi Endegeya agigobya funfugu Endegeya amyuka amaaso oyinza olowooza nti y'amaanyi nako mpulidde kapyattuko naye kale tugende waayiri ntuve tugende wasuuna pe Yawandikira Abaroma omutwe ogw'omukaaga akanyirira g'okusatu okutuuka k'okumi n'akamu. Abooluganda kimumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa mu Yesu Kristo kimumanyi nga ffe ffenna twabatizibwa mu Yesu Kristo twabatizibwa mu kufa kwe
ndaba mubatiisimu twabatizibwa wamu naye ne tufa nga Kristo bwe yazuukira mu kufa olw'ekitiibwa kya Patron. Ebyo Mukama yabyogera. Tukusanze wano ku St. Agnes. Of course, Mukama waffe bw'aba azuukira, Yesu Kristo tulina ozuukira naye. Era neebaza abantu bonna bannange, abakatuliki bannange, abasiibye, mwebale kusiiba mukwano. Mwebale Mukama azuukidde, aleluya, aleluya. Mwebale kumalako kisiibo. Amiina. Basically, kiki obadde osinga okuyaayaanira mu kisiibo kino wakati mu kwenenya n'okwegayirira? Bingi nnyo. Bingi era ng'omuntu yenna abaako n'ebintu ebyayaayaanira Mukama akyuse, Mukama atukyuse ffenna. N'ekisinga obukulu Mukama akyuse abantu emitima. Tufune emitima emirungi, emitima egitatemula bannaffe, emitima egitalyazamanya bannaffe, emitima emirungi kyekisinga obukulu kwa Mukama mukimanyi nti akebera mitima. Tugenda mu kalulu batugambye mu kanisa nti Mukama nga wazuukidde abantu bazuuke n'obumu. Kyogerako ki nga tugenda mu kalulu? Of course, Father kyayogedde si kiddamu nga bwagambye nti abantu bazuukire n'obumu era tubeere n'obumu. Wakati mu kukwatagana obumu ng'abantu watandise okubeerawo embiranye wakati w'abayimbi n'abawagizi, era ekyokulabirako ye muyimbi Alien Skinny abawagizi bwe baakubye obudde buno ali mu mbeera mbi. Oyinza kyogerako ki? Tusabira Mukama atuuke, Mukama amusuuse. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
yatuwandekeche nagamba suna ben master nagamba katuwekechi jibekechi tuyanzege Satu Spiri Ebu congratulations suna ben chapa mwanadachi Jejei Sas Obiro Kali Kasi Kasina Tone Suna Ben Teacher congratulations Olugambo nga luwagiddwa Bikrara H Property Services Uganda Limited. Twabaletedde ekipya ate nga kya mulembe Nakawuka Ntebe Road. $1,30,000